egirisa mu bannansi era nga abasawo basabye bannayuganda okwongera amaanyi mu kugwerinda. Bino abasawo babizuulidde mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa ku kyalo Namayina mu Kasanga Town Council ku kanisa ya St. Luke. Abantu ab'enjawulo mwe baakebereddwa ne bajjanjabwa ku bwereere. Dr. Kevin Nsubuga okuva ku ddwaliro e Kabubbu ategeeza nti eddwaliro lino bafuna nnyo abantu abalwadde b'omusujja gw'ensiri guno wadde nga gwewalika, n'asaba abantu okwongera amaanyi mu kugwewala nga baggala amadirisa mu budde okusaawa ensiko okuliraana amaka gaabwe n'ebirala. Naye ekimu ku bintu bye tusinze okulaba olunaku olwaleero gwe musujja ogw'ensiri mu bantu ab'ekitundu kino ekya Namayina. Njagadde okutangaaza n'okusomesa eggwanga ku musujja guno ogw'ensiri. Omusujja gw'ensiri nga ekigambo bwe kiri gutambuzibwa ensiri ezituluma mu bitundu gye tuwangaalira. Era omusujja guno gusinga kutawaanya nnyo abaana abato abatannaba kuweza myaka 5 kw'ossa n'abakyala ab'embuto. Ate Dr. Hasfana Reiso asabye abantu okukomya omuze gw'okwejjanjaba wabula bagende mu malwaliro basobole okufuna obujjanjabi obugwanidde. Obujjanjabi olwaleero bwe tuleese bubadde bw'amannyo, amaaso, endwadde zonna okukeberebwa n'eddagala nalyo libadde omulungi. Ate abantu bakyajja, tuli basanyufu nnyo okuba nga tusobodde okuba nga tuweereza community yaffe. Omubuulizi Mase Mugabi wamu n'abalala beetabye mu lusiisira luno basimye obujjanjabi obubaweereddwa. Kwebaza Katonda olw'olunaku luno nga St. Luke Namayina tukoze health camp. Twebaza Katonda nti abantu bajjumbidde nnyo okujja. Twebaza ab'eddwaliro erya Kabubbu Health Center olwo obujjanjabi bwe batuwadde. Tuteeseteese olusiisira lw'ebyobulamu buno gwe mulundi gwaffe ogusoose. Twagala okikola buli mwaka era twagala okwebaza abantu bonna abajjumbidde okujja okufuna services ate ku bwereere kubanga tukimanyi obulamu bwe bugagga. Olusiisira luno lutegekeddwa ekitongole kya Kabubbu Development Project, Kabubbu Health Center ey'okuna, Rotary Club of Gayaza ssaako ne People's Medical Hospital Gayaza. Obujjanjabi obulala obugabiddwa mubaddemu okukebera amaaso n'okugajjanjaba nga kw'otadde okuwa abantu zigalubindi ku bwereere, okubakeebera akawuka ka mukenenya, kookolo, kansa wa nnabaana n'amabeere mu bakyala ne mu baami, hepatitis B n'endwadde endala. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulu lino ku Racket TV Amalindi.